wakati okuwukulira omusango guno mu kkooti y'e Masaka wabadde ovaawo mpito bakulira abaawabirwa abakulemeddwa Hassan ne Kayo babadde baganya obujulizi bwa Modou Asmani eyamala n'akkiriza omusango era ne gumusinga nasibwa amayisa okwesigamizibwako bagamba nti bwaweeyo mu kusooka kyokka omulamuzi John Oldski ekirimba kino n'akigoba era nawo omwami wa gavumenti omukisa ogusembayo ategemu buli bujulizi obwetaagisa oludda oluwabi luleese omusawo mu ddwaliro ekkulu e Masaka ery'ekebejja emirambo okuli ogwa Pastor Stephen Mugambi n'aboluganda lwe nga ye Dr. Male Mutumba mutabani w'omugenzi Kirwa Julius yali mulwana n'omugenzi Kato James n'embega wa polisi yanonyeza ku musango guno Semwanga Twaha bw'alabiseeko mu maaso g'omulamuzi Keitirima Dr. Tamala ategeezezza nti ekebejja bulungi emiramu gyonna omwenda nga gyonna gyali gyasanjigibwa n'ebiso ebyo gye kyabaviirako okufa. These reports have my names and my signature, and therefore evidence that they were authored by me. My Lord, I did carry out postmortem examination on the people referred to here at Kalisizo mortuary. Ettemu lino lyaliwo mu kiro kya Kisanga 14 omwezi ogwa January omwaka 2013 ekyebirakaye era ntikulaga eggulire lino ku gatali Kompoofo. N'abaana bange ate ye mutabani w'omugenzi Kirwa Julius Katayongole kkooti amaziga bw'ategeezezza ng'abazigu be bamutema n'ago bwe yali agenda okudduukirira abantu era agenda okudda engolo ng'alajjanya kitaawe amutwale mu ddwaliro kyokka nga mukadde ako yali tamanyi nti bonna babase. Naye nkyamunyawo saati ngende nga mbeta musajja saamutegeera n'addamu n'antema n'enzirawo wansi. Omujulizi omulala abadde James Katokagolo ng'ono mulwana w'omugenzi yategeezza nti abaana b'omugenzi badduukira maka ge mu kiro ekyo nga bulajjanirawo yamanyira nti baali babalombye. Tudduka ku geeti tubakulira omwana omutabani yakuba kazindaalo n'agamba taata twabagula taata nzibisa batutemeteme taata ne maama n'abagenyi taata nzibisa mu ddwaliro. Oni yatwala omwana gwe baatema mu ddwaliro yagenda okudda bamulirwana we nga ku mirambo kwakuba amaaso. Ssemanda ataddewo omusirikale wa polisi nga yenoonyereza ku musango guno ye obujulizi bwe bwesigamye ku Modou ne Fengazi ng'agamba nti Fengazi yabulya ku basibe banne nga bwe yeenyigira mu lukwe luno kyokka oluvayo n'abyegaana. The OC Kakuto police that there was another element in the Okuwuklira prison serving a sentence that he had revealed to them as one who participated in it. Ono era yesigamye ku bujulizi bwa Asmani Modou bwe yawanga bwakakasa nti benyigira mu ttemu lino kyokka buno buleesewo enkalu bakulira abaawabirwa bwe baseeyo bugobwe kuba tebategwa ku fayiro kyokka kino omulamuzi akiganye n'awa oludda olwabya omukisa ogusembayo okuleeta buli bujulizi. Kigamba nti mu kiro kya Kisanga 14 omwezi ogwa January omwaka 2013 abaana bano okuli Fengazi Vincent Modou Asmani Lwakataaka Ponsiano Mutawungwa ne Zinda Emmanuel bakakana ku Oluganda omwenda ekibirakaye ne babatta. Okuwulira omusango guno okwongezeddwayo nga 13 ne 14 omwezi ogw'omunaana okuwulira abajulizi abalala. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.